Okay. Good morning. Neyanziza nnyo mukama wange ne mwanyinaza Jennifer Fulufiga n'abire byaffe mwena aba Salt TV. Olunaku olwaleero siri mu district ey'e Mukono, leero ntanduddeko ebigere ne nyengerako mu district ey'e Buyikwe era nga ndi mu kibuga Lugazi. Abakulembeze baayo naddala ba Mukono Central Division babakanye ne kaweefube w'okulaba nti nga bongera ku bungi bw'amazzi ddala mu masomero mu butale ssaako ne mu byalo. Bagamba amazzi wadde balina amazzi aga National Water naye ate gano ebiseera ebisinga gagenda ekiviirako ebitundu bino ddala bibeeramu abantu abangi okutandika okusanga okusoomozebwa okw'amazzi. Line ssentebe wa L3 owa Lugazi Central Division omwami Lutajani Kamisi agenda tubuulira ku nteekateeka eno nga bweri. Lwaki basazeewo okola enteekateeka eno ddala ey'okuteeka tanks mu masomero mu butale ne ku byalo. Ssentebe oli butereevu ku Salt TV ku programu Musunsuzi, tubuzeeko otubulire ku nteekateeka eno. Erinnya Lutajani Kamisi meya wa Lugazi Central Division. Okusookera ddala twebaza omunnyo Salt omunnyo amazima mututabulira ddala okusingira ddala bannalugazi. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutuusa eddoboozi lyaffe eri eggwanga. Campaign ene ya Go Green and Providing Clean Water to Our People ye theme yaffe ey'omwaka guno. Era wano we tuli ku ssomero lya gavumenti erya Umeya ku muzikiti Lugazi. Yeno tanka y'amazzi liita 1,000 gye twabawadde. Si wano okawoka era ne mu Kinyolo gye tugenda mu katale twabawadde era tanka y'amazzi liita 1,000. Ate ekyalo Geregere ne tubawa borehole ne Kakubansiri ne ekyalo ekirala ekiriraanaganye ekitundu kyaffe bakiyita Koba nabo twabawadde boreholes. So tukkiriza nti omunnayuganda bw'afuna amazzi amayonjo tugenda ku reducinga ku ndwadde ezibadde zaataakinga abantu baffe oba abatuuze baffe ddala munnayuganda. Okufuna amazzi amayonjo kati nga wano omwana w'essomero tubeera tutaasiza administration eno okugula amazzi in case aga National Water gaba tegaliko nga gabadde gali. N'abaana amasomero agamu babatuma okugenda ku luzzi okukima ki amazzi. Kati okugasembereza wano nga ate mayonjo tulaba nti tuleese enkulaakulana eri munnalugazi n'omunnayuganda. N'ekirala okubaddiza kuba munnalugazi asasula omusolo ku ssente nnyingi gye basasula eya local revenue oba omusolo nga local service tax, pay as you earn ne guno ogwa bulijjo gwe tujja ku bantu baffe empoza. Okubaddiza ekintu nga kino tulaba nga it's the way to go. Yes, kiyatubulye enteekateeka eno egenda kumala bbanga ki era egenda kwemmenta ssente mmeka era ssente zino zivaawo? Ssente zino eno ssente ya muwi wa musolo. Nga womanye enkola ya gavumenti nti tulina okutendalinga ebintu bino. Kanso yatuula negamba ku ssente ze tufuna eza DDEG tukoze tutya okuddiza community. Buli tanka ey'omutwalo na buli kimu bakyakola bakyagenda mu maaso. Tulina obawa service eri equivalent to millions 14 omuntu okuba ng'afuna ebintu byonna. Twandigambye nti eyo ssente 12-14 twandigambye nti eyo ssente si nnyingi naye nga omanye enkola ya gavumenti. Nekirala ngaffe ku Central Division tetulina procurement committee, tetulina contracts committee, sinatindi gavumenti tekukkiriza gula bintu nga gweki n'olwa process eyo ensonga lwaki ekintu kitambula bweki naye tugenda ku making sure nti amazzi gabuna Lugazi yonna. Yes, katono katufundeko omu ku bakulu ab'essomero atubuulire ku engeri gye bawuliramu ng'alaba nti bafunye ku mazzi ate nga bagenda kendeeza ku baana ogende wala mukama wange sembera wano. Tubuulireko muwulira mutya okulaba kino kigenda kuyamba kitya ku baana okutindiga engendo ogenda okunona amazzi? Tweyanziza nnyo. Okufuna tanka eno kigenda tuyamba nnyo okusala ku bisale by'amazzi ge tubadde tusasula ate ng'abaana baffe bafuna amazzi amalungi era tuli basanyufu nga tweyama kukuuma tanka yaffe okuba nga tetutuukako buzibu bwonna. Mwami Charles James Senkubuge ne mwanyinaza Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe wa Salt TV sigenda kusukkawo wano olwakadde naye tugenda kubeera no mu Lugazi okulambula projekiti eno yonna nga bweri. Tugenda gendako mu butale ne mu byalo yonna abakulu gye babunyiza amazzi. Kankomewo mu studio.